Oye, webale nnyo. Anti ekinjagaza aba Rose Form. Bw'ogula omufaliso osasula abamaze gutuusa. Ate ne bakukuleetera. Mami! Wanji Kingi! King! Thank you. You're always from Gobangabia. I'm going to have him going to water. I'm going to go to Jacob. No, see, go. Queenie wange agenda kunzalira mwana mulenzi. Nange house girl bagamba batusula ko high density. Tukola bulungi emirimu. High density mama. Ono katwala ogugwe gosana kufuna fit sleep guli ogwaba kungu. Otegeera ne wabakira ddala bulungi jo. Nange mbanpolo city filis. Fit sleep. Oh, fit sleep. Mpuliriza. Mama, kuno mufaliso ndese kwa Queen wange kunzalira mwana mulenzi. Wa mahani. Twala yo mufaliso. Goli wa fit sleep, goli wa Dulax. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high-quality mattresses. And in the morning, report at the police. Hey, you want me to drive the car? We are going to mafuta yangu. You. Mafuta ya police. Tugenda nazo. Wewe na moto. Zimgai tugenda nazo. Baba, did you report? Baba zibe did you report? Tugenda nazo zikola statement wano. Customer. Mwana aliwa. Customer. Yes, afande. Ina chamu kongo. Let me drive my car and go. Mwana musajja mukulu ziri awo. Bakazi setonge abako boko. Kuyamba mwe. Nze yamba mwe. Nayo. Zikwate gwa zitwale. Jade gomanje jagula moto ken. Moto ka tewajira bako. Twajira bako. Bajiba. Tewamanya mu bajiba. Awesome. Yes, afande. They're not serious. Now look at the place. Get him, motori. Where's not dog? At least they put like this. But they are open. Then they climb it. No kid is story is wabos. Maika. Constable, open car. Hey, if I do someone say. Naye okujimba ne siropa musanvu. Nze sitalina bigambo abasajja bagambye bagenda kukomawo. Akutwala. Badde. Wekala kasala. Badde. You know this guy. Oh, Julela. Olila. This car. Yeah. Zitambula bulungi. You know buying a car. Yeah. It's not something, is it? Zana zigenda kula. And you can't get that money. Buying yours from where? Okay. Badde ntiririra kubanga bye kamutidde nnyo. Nse kamba bulire. Mbadde ngenda kiko. Tolabewo mbadde situ zaawo. Mbadde situ kanto tukuba mmotoka naawe. Mbadde ngenda baba kubira bonna. Era kyobudde babadde yesibye nnyo ku kyokuleeta tiya gaasi ng'ayagala yabampeweza nze mbakuba. Lwaki otuuse? Nendagawo. N'oyingira mu nnyumba. Ani aguddewo? Ani aguddewo? Nze nno mbadde nzigulawo okulaba kye bakola. Ndyoke mbabakubire bagende bakama baabwe nti omusajja atukubye bukubi. Nze abo mmanyi enkola yaabwe. Nze gwe mulaba wano nakuba abajaasi ba Amiini ebbaala nnamba. Bonna baali 10 nabakuba ne buli yaddukanga kati kuliko n'omwajjukira mundu ye. Abo wabakubanga okyali muvubuka okaddiye wenoddusa kati nkuba babiri nga bwe bazze. Abo mbadde ate n'oyo bwabadde yeeri bwasiira bwoti. Tolabewo abadde nga yeegira nnyo bwe situsenga nga yeesenda bw'ati. Nze nkuba abo. Nze seemolerwako. Nze kyovola beera yazza atya. Kyovola yabadde ngeno bweru ye teyayiga. Kale byonna obikoze era tukimanyi nti obadde ogenda bakuba. Naye nga tujjeewo okusaaga. Banaye ensonga y'omwana etabuse. Esaana etabuke. Wano wekituuse. Era wenna agenda okukola statement. Kuba nja kugenda. Omanyi nze sitya nja kugenda nkola statement. Naye omanyi nze nina omutima ogwo. Nja bagamba nti bwe kiba kyetaagisa. Gwe mulowooza nti yasuubira okuba nti yatwala omwana. Mukwate mumukole kye mwagala. Hani
bagenda ku police sigambye nti bajja wano wabadde oyogera nolaga nnyo ne ku police oteyogera okola statement kati sawa zino waga era nze jagenda nzera sitya bajja kuntwala tatanga mutwe wagirako tatanga muko twononeranga na budde olaba ekizibu kizamaka nodduka sigumu 2 bota bwokola wanene oli mutitizo olinga mama Mazinga nze wama queen gwotegeera amanya aba bakazi kati oyayike vivi sinza kudda okwereka n'oyo nze ekiba kinzirusaawo ate baleme kutuukira kunze ayinza obbataasa nze nsooka neevaawo okwo ndaba oba waliwo ayinza okubakwatako bannange kwena ekyo nkikubuulira kyova laba nziruka nenketta bwetulaba bwedda bwe nabadde nkirekayo nga nkirekayo bakikube nga gwe njagala okutaatira baleme kolayo kuba singa katonda kumuvaamu n'agamba nti ku bugwagwa bwe bwabadde alina n'akukwata nti oba akukubye luyi oba akusambye maama nnyabo mbadde nja mukuyolera mbadde nja kukulagira nti ddala nti nze abo abasajja sibatya sirina kyentya namu kankubuulire nze ekikwatagana n'omuntu kati nga gwe kwini wange bakukube kakati olwo nga ndabika nswadde nono naye ategedde nti naye tutyogola nga alaba temulinsa nati tomala gavaawo wandi ngambye nti owayenze ngenze Tata Mazinga Lwakweekaza ndoza gakutegedde nti gwe wasinza okutya gandabye ndoza gakubyemu n'akafaananyi nga gajjukire effulu oba ntyonyezagala ayinza okwagala ddala
Oba tutasiza. Nezirima tezirina mpisa. Saba kutusonyiwa. Onayagala kubyaba nogwe. Lekera we mpisa embi. Basireka yagala kuyogera. Kijja kuddamu afande. Singazi damu tugende tulime. Zigenda zirime. Kale. Fande. Njala tuluma. Njala zibaluma zibalase. Kawunga aliwa. Ani yabaganye mupe masimu. Tetwagala kawunga twaga mchele. Muyagala kijanjala mchele. Fe wana tetulima mchele abula tetuyina afande. Twina lusaza afande. Kazi ya mwe kazirete. Atazikaba? Afande. Yes, ndabona. Afande. Ani wakakubira simu. Afande. Kibaka tiyo hili. Kambi afande musasi ne munzije mukomera. Zakoze ki? Munanga bange banyeri bakaba. Ngabakabira ki? Bakabira nze mukomera bange. Ngabakabira musango. Nega afande. Afande sirina musango. Zakoze ki? Sirina musango. Zakoze ki kulira? Mwana wa mujjange desamu kubiye. Kati gwe manya nti nawe oli muzadde. Mwana ya mujjawo tebakuba bazikwata bulungi kuba nawe buwokera kufa. Nawe olabirire mwana. Ziza zisirike zikoye. Njala numa tulume njala afande njala tuluma. Zikolere kize? Tubalete kawunga. Kawunga? Afande alusazi. Zijja kuwona bale nakugambye ko liye kawunga. Balete muchere si kawunga. Ndazina muchuma kukuba muchere. Afande. Naka muchuma kukuba mukawunga. Afande njala tutabusimu tulete. Kale kakubira ko bora alete muunga. Afande. Zibale wao zikoma. Afande kawunga.